Ng'essaza ekkulu erya Kampala likyagenda mu maaso n'okunoonya ssente z'okuddabiriza ekiggwa ky'abajulizi Namugongo ne Bunyonyo nga beetegekera okukyala kwa Paapa Francis okugenda okubirawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'Okumi omwaka guno. Vicar General wa Kampala Monsignor Charles Kasibante ng'ali wamu ne banki ya Centenary ne kampuni ya Crown Beverages batongoza akalulu akatuumiddwa Yooyoota Namugongo. Kalimu ebirabo eby'enjawulo omuli emmotoka ekika kya Mercedes Benz eweereddwayo Ssaabasumba, pikipiki, TV eza flat screen, soda n'ebirala nga byonna byakuwangula. Kitaffe Ssaabasumba ataddewo emmotoka ye eya Benz nga kye kirabo ekisookera ddala. Waliwo n'ebirabo ebirala bingi ebijja okuwangulwa. Bino babyanjulidde bannamawulire mu lukungaana olutuuziddwa mu maka ga Ssaabasumba e Lubaga. Monsignor Kasibante asomye obubaka bwa Ssaabasumba mwasabidde buli muntu okwetaba mu kalulu kano nga kagenda kugula siringi 2,000 era nga kakutuusibwa mu bitundu byonna eby'eggwanga. Kano kagenda kuyamba okuteekateeka amakyala ga Paapa. Engeri emu ey'okwetaba mu kalulu kano kwe kugula akalulu obutereevu ku siringi 2,000 kajja kuba mu bifo eby'enjawulo naye ate nga kategekeddwa mu ngeri eri awo nti oyinza okukagula ate amangu ago n'ofunirawo ekirabo. Abavubuka b'essaza lya Kampala be bagenda okutunda akalulu kano nga bayambibwako kampuni ya Pepsi ne Centenary Bank. Akulira banki eno Pasi Lubega agamba nti akalulu kakuteekebwa ku matabi gaabwe gonna. And we call upon everyone that has resources to utilize our channels and to support all the partners that are putting resources to make sure this happens. In this case, Airtel and Pepsi and all other partners doing so many other activities. Tunzi wa Crown Beverages esogola soda wa Pepsi Jeff Sekandi akubiriza abantu okuwagira omulimu guno. We urge everybody to kindly contribute, buy these raffle tickets, SMS to the code, and make sure that we get the funds out of this. Sise birungi ne Julius Kigulu bakusagidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.